Ayale abasajja bano balinga abatayinawo. Programu Wolokoso amachago nakola na josizo kwatenga otuwuliriza lwaleero nate tulina abagenyi abazze mu ensonga gye twakwatako lunaku ndowooza ayise weeks nga 2 emabega. Ensonga yali ya bizonto. Kati era naffe tuba bagenyi. Muli bagenyi kubanga mukedde. Ensonga etero bakeeza waneeno ebeere ku malwa 5. Yes. Kati leero lwa 6. Kitegeeza nti waliwo ensonga bakeezezza mwanjula ensonga. Atusooka kweyanjula nate. Mzindalo kweguli. Kwekali. Ani abasooka. Nsooka. Ono ye zonto omuto. Mbaba ali Maliseri boogere. Yes sebo. Zonto. Giant zonto. Amanya nze kidomole saba zonto. Yes. Ate Opeto ye mega zonto. Jaja zonto. Ate sabakati. Sabakati junior zonto. Ye kazonto akato. Kati baina akazonto akato sebo tukolanga tekalimba katubanje. Wewe buzana abantu kye baagala. Bwe kabate kalimba kababanye kati bakate kalimukola obinyo. Opeto abatakoze. Alo kabamu ne bagamba kati kwogera. Bwe batyo be bantu bafuga bakakalamu abawagizi baffe namwe mutusomera. Nega ko kali bulungi. Timu yo neri bulungi. Tewali ina mutawana covid sana tukwata. Ate ne byokulya tukyalina. Okay, kati kizibu ki ekibakeezezza leero? Kubanga ennaku zibadde zikyaliyo zetwawa mwatugamba nti karantini wagwerako ennaku zebatuwa 20 mu December. Ne mugamba mukomawo nga ziweddeyo tezinaba kugwayo mukedde. Ensonga etukomezaawo nti omanyi obeerawo n'ogamba nti netooke lya ku Christmas. Kyokka bwe lyengera nga wakyawula ewiiki olidekawo nti terekera Christmas. Okkiriza nti lyengedde kandirye. Kati naffe twateekateeka nti paka nga karantini eweddeko. Naye tugenza okulaba ng'omukulu yes okujja teyajja kwetonda. Bwe yeetonda mu mbeera ye yakola ki? Yali yakujeregerera. Tutwogere bulungi tudde tulambulula amannya g'abantu. Yes. Omwami Kafeero yali yeetonda mu mbeera yakujeregerera. Ffe kye tutakkaanya nakyo kuba nti kyatwongera bizibu n'abaali bakyatuwolereza baga nti ate kati bano basiruusi kati mutuyoboola Katonda mumufudde ki? Kidomole njagala osooka ogamba abantu yeetondera ani era yatyoboola atya? Ye fenno mu kusooka okumugamba nno yeetondera aba People Power ne Bobi Wine twakikola mu mutima mu gamba nino tukikola bukozi nakyo kiveewo kuba tekina kye kitujjako naye si kyali kigendera kyaffe ekikulu ekigendera kyaffe ekikulu kyali kiye kyakuvaayo ategeeze nti neetonze era mboneredde olw'okumenya etteeka ery'okuddira ebintu byange nga nze Kafeero ne mbiteeka ku peegi z'omulimu weewali obuzibu awayongereko nti ne bennanyiiza kubanga kino kyeyakola kyali kinyirizaamu abalala nga banyiiza ffe kati ye bwe yajja n'agamba nti sina gwe netonda oba sina gwe navuma ekyamazima yali teyatuvuma era nga netumugamba ku byetondera nti yatuvuma kubanga era mu ssemateeka waffe mulimu nti bw'omenya etteeka gundi ekibonerezo kye kino kale yo lyamenya lyali lyakuvaayo weetonde publicale kakati bwe yamaliriza ye n'agenda yeetondere Bobi Wine nga looza nti ffe twamugambye kuba tukimugambirwa Bobi Wine ffe tetuli bawagizi ba Bobi Wine tetuli ba Museveni tetulina gwe tuwagira tuli awo bwe kati ye kye yakola ate n'agenda n'asukkulumya tuli bakkiriza kaŋŋambe tuli bakkiriza kati bwe tuba abakkiriza tumanyi Katonda gy'ali era n'amateeka 10 gye gali osinza Katonda omu era omwagaliranga ddala kati ate ekyokusinza Bobi Wine nakyo ne kitukubawa ng'asinziza kifaananyi ne bwe yandibaddewo nga muntu tosobola musinza naweyo n'ekiweebwayo tumugamba kati ng'alina ate okudda n'ekyakimenyewo olwa atake zitokeeyongedde tugenda okwekanga ng'alina Black Pig Movement ekisinde nakyo kya byabufuzi tipikale kiba kitegeeza ogendedde ddala mu byabufuzi ebiri siriyasi okoze n'ekisinde ekitagenda kukoma nga kalatinawwe yagalamu abavubuka mugende Black Pig kakati mu mbeera eyo bwe tuba nga alina ekisinde kwe kugenda ne tumubuuza tumuga mukama waffe ekisinde kino kikoma ddi koye kino kitandiseewo neetaaga kutereeza byabufuzi bya Uganda atuwuliriza okyali mu programu Wolokoso amakya g'olunaku olwaleero abantu bageza kukwate ng'owulira akadde kano babayita babizonto bazannya akatemba babadde ne ttiimu ebaddewo ebbanga naye ng'oggyeko ne ku ekyo nti abantu abasinga bali babafuna dda eyo gye bali mu komedi zaabwe badde babalabira baana baffe wano kusimba era basinziira wano wabeerawo okutabanguka kwonna kwonna era badda waka kitandikira abaako ku Kidomole
otaddewo emitaafu yadde embabaali ensonga ebaluma ensonga etuluma kati kitegeeza nti biri bye twataddewo nebyagamba nino tulinde karantini waggwerako biki oyo aba afuuse bujwanga kubanga kyekisinde kikiwa ekiri ate nga tetusobola kukola naye nga wakisinde ekyo tetusobola kukola na muntu nga politician netumugamba bulungi katwawudde entamu kino kibaddewo ddi eky'okwawulira ddala enjamu kyabaddewo naku bbiri emabega mwamutandise mutya twamutandise tumubuuza ekisinde kyetulaba ekya Black Pig Movement kikoma ddi kitandise kitambula kofe weba kitandise kitambula era nammwe njagala munneegatteko kofe tetugenda kwegattako teruli baluna byabufuzi ekyo kimanyi n'olwekyo twawudde entamu fumbira mu yiyo kafumbire mu yaffe kati njagala mbabuuza ekibuuzo kino kiyinza okuba nga kizibu muuko mubadde mukozeewo bintu byenkana ki bye mulabako nti nga ttiimu ebadde erina kino kyekozeewo era mu kwawukana twayawudde bwetuti ne bwetuti ebikala ebirabwako okuva emyezi 7 ekisookera ddala njagala okkirize nti tetugenda kulambululira buli kimu n'ebizonto oba tulabye nnyo munda kyokka nga bwe bagamba nti embuzi bwebanga olina embuzi ng'eri emu bwezaala abaana bwe muba mugabana togamba nti nno tugisalemu mu makati n'obwana tugusalemu musobola okukkaanya noga nti twala enkulu kantwale obwana oba kummwe asinga okubaako n'omutima omuntu mulamu n'agamba nti byonna mbikulekedde nze kanziremu neeyiye buto byonna byonna bisoboka kati mu mbeera eno twakkiriziganyizza mwami Kafeero yasigaza YouTube channel eya Bolongoto ebadde efuna ku ssente n'asigaza Facebook page twabirese kubanga bikyafuwadde kati bikyafuwadde tetwajjayo bintu bye twabimulekerayo era ebintu byasigadde nabyo wabula togera kuddamu kulabako waaka wa bizonto tetugera kuddamu musabadde 10 ekiva ku YouTube channel eyo zonna zize abatuwuliriza okubawulirako okwo ku nsonga ya YouTube channel eno sente badde bazifunanga ne wabati bali ku stage zibadde zijjanga oluvannyuma lw'ewaka gwe baateekayo oba ebintu bye baakola bye baateekayo oluvannyuma so kati bagamba nti yadde sente zibadde zijja babimulekedde tetulina buzibu mu ngabana sente nti oba tubadde tuzigabana bulungi mwe musigaliddewa tetutandika bupya kati era ogenda kulaba mu kiseera kitono nga n'uniform tukoze endala buli kimu nakuba nti tuli mu bya covid abatunzi tebasobola kukola kati naye kati ku ssaawa zino tugasiga tukozesa ku uniform zino enkadde ne tugenda kutuuka essira tweri branding emanyi tunaviira mu karantini nga tuli bapya kyekyo kyoba otegeera kimu titwakoze YouTube channel endala twakoze Facebook page endala mumanya Bizonto Comedy mpozi sula ngo ine ekibuzo kyagala obuuza abantu nga bagenda kubanga basebo basoose kuŋŋamba mukwekali balinga baloza tulina omuzindalo gumu mukwekali osoka kola akati nga musiibula engenda gye mugenzeemu abawandiikira mu mugobi abayiiza mu mugobi kakati ani agenda okubeera nga abawandiikira n'okubatendeka kakati mukamange mwami Sula wano wooli Bizonto bibadde ne kompyuta mwe mubadde muva ebintu bye tubadde tukola ku stage buli muntu waddembe okujja n'akiriiki nga naga njagala kumanya kino neekuyiiraawo kompyuta mwagijjawa era yeruwa kati yeno gyoyogera nayo kompyuta bagiyita kidomoola abakiriiki nga yeffe era naye abadde akiriikinga okwo mutuuka bulungi ono ye wolokoso mu weekend taxi kale nga bw'obawulidde batonula bujonjo ensaasidde emabaali w'okukaleerwe amazzi suubira nti ebintu asigaza naye afuniramu nnyo mu nkuba kubanga ereeta ebikopo bifaliso ejja egikulukusa byakyuse kati asajja bagamba mazzi ge bulamu nga tosula munyonyo kale omusajja ayogerwako okugwera mpozi ng'ate agobwa Dokita Tiamale abasinga gomumanyi nga Kamaala oba Dokita yenna agamba nti ebyokumugoba takitutte ng'ekikulu olw'ensonga ebyokola alina bingi nnyo era ye agamba kati ye olugendo nti kati alutandise yeeyongereddeyo ddala tewali buzibu owaye nga walabye okugoba wangi nga walabye n'okugoba
Wechavulumba bwekito. Nkale kyasinga okumanya. So wadagala bakivunule batya? Tugende n'abantu kye basinga okumanya kubanga omuntu okommunicatinga naye mu lulimi lwasinga okumanya. Kakati ekiddako Dr. Tiamala akadde ebbanga lyonna. Era Dr. Tiamala akyaliyo. Agenda kusigala ng'akola emirimu gye ng'atwalaganya ideas zonna. Era abantu abawagira Dr. Tiamala n'abagenda okumwegattako mu kaseera kano amaaso gababeere bulindala ku bolongoto ya Facebook ne bolongoto ku YouTube. Balabe kigenda okuddako kigenda kuba kinene. Okusinziira ku omukulu ameyogerwako Dr. T agamba nti ekizibu bwe kiri kyonna agenda okuva mu kyalo eyo okusiba enguzi okuzireeta mu kibuga Kampala nga ayina ebintu bye byagala okuba ate ng'akola nga ye omuntu. Kale olw'okuba ati ayina ebigendererwa bye n'ebirubu bye byagala okuba ate ng'akola nga tebinabatuuka bangi tebajja bitegeera. Bangambye obusente babukulekedde bwobadde olya ku muntu ejo kati simanyi obanza gye nkwegadde kompe kasente. Nze abantu abakulu sente kati. Kakati wako tebakuwadde restrictions zonna ng'obadde otekakufolongoto ne The only restriction is lifting was sitting on settings. The one for this other control, the over the restriction, the other one for the Kakati, obuzibu bwavuddewa ne karantini nga tennaggwa nako. Dr. Akwate kidda omuntu yatasobola kugumiikiriza okubola nti omuntu bw'aseetinga ekintu ekiringa okukosa munnange kibazonto babadde bavuma nnyo ate nga batuma. Omusajja ono Dr. Tiamale olinza omuyita Kamala bwe bamulagira okwetonda ebintu ye teyabitwalira ddala siriyasi bw'atyo yasigala ng'agenda mu maaso n'okuyiiya ebintu ebikwatagana n'ebyobufuzi sinakindi ebikontana mpozi n'entegeragana yaabwe nga bwe baali gurupu eyabizonto bw'atyo yatandika okukola movement endala giyite Black Pig Movement ekivuunulwa nti omugendo gw'engulube enzirugavu ekintu ekyayongedde okutula banne obusungu ne bagamba omusajja agende. Kitegeeza enjawukana teyabadde mu bubi. Yadde akukkaanya nduga gonna embeera etabuse munnange kikyasobola kukola naawe olwakitunga ennyo naawe gy'owabako munnange n'enyizo birabo essumigo tebyeko bulandi yafeefa ate nga nange sirina teeka kingola. Kati awo nikuwezinga mu kikkaanya. Movement eno gyebatandise Black Pig Movement yavuddeko obuzibu endala gyewayongeddeko direction gy'ogamba gyewakutte endala. Black Pig Movement kyekimu ku bintu bye naleeta wabula vidiyo ziri ezasooka ezaleeta omuza ku social media ezaleeta obuzibu kyensiga nti leero gyebimu ku bibala byazo. Naye bannange omwami ono ekisinde kyatandise waategedde ebirubirwa byakyo byonna naye Black Pig Movement is a 7,000 idea. Enoonya abantu kasanvu n'ebirowoozo kasanvu bitwalibwanga mu maaso. Ekyokubiri Black Pig Movement esobola ddala era egenda kuzza Katonda mu ggwanga lya Uganda kubanga bannayuganda tweyabidde Katonda mu ggwanga lyabufuzi mu kisigala wansi nga tuliwawo. Ekyokusatu Black Pig Movement egenda okulwanyisa gy'ayita People Pigs Theory endowooza eri mu mitima gya gavumenti nti buli muntu awagira opposition mu tebalina magezi galyawo. Ekindala Black Pig Movement ekola political commercial knowledge kubanga ebyobufuzi the smart business naye ate abantu bangi basoma balina kye bafunyemu n'akamu nga bazanye bubi omugazo gw'ebyobufuzi ate ng'olusibizaamu ensimbi. Lwaki walonze Black Pig Movement? Walowooza tolina abantu amu bogenda okubeera ng'ogyemu naddala abasiraamu? Dr. T is a man of a thousand, is a master of a thousand techniques. Buli muntu yenna yena yeetegereza kubanga obutoba bwa myezi mwenda omwana singa omugyayo ku myezi esatu kyamazima saba mwana kiba kiriko ebitaawo. Tegeeza ensonto byerinde Black Pig Movement. Bali abantu bataano bali abantu bana bokka. Kiyinza kubala mupange bonnanga guyinza kuteerera mu bantu abana. Gino ekyo ensonga y'eggwanga lipande niwo abantu obukadde ana mu busatu kiyinza kubanga abantu bafunidde ebijjonto era kiyinza kubiikanya nabyo. Wategeddeko nti omukulu oyo ayinza okwesimako kuba pulezidenti kyabala.